Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Vidiyo eyo gy'ova okulaba y'abakazi n'abasajja abaatondebwa mu kifaananyi kya Katonda abategeera balina amagezi nga ggwe, naye bali mu kulwana nga beesindika. Buli muntu alwana nnyo emimwa gye gituuke ku jjinja, anywegere ku jjinja eryo nga tafuddeeyo. Bantu bameka baakalinywegera, bantu bameka baakayiwamu amalusu, bantu bameka baakalikwatako, naye alwana waakiri afe naye nga anywegedde ku jjinja. Kati gwe bw'obanga oli mulokole ng'obadde okitwala nga kya bulijjo, ng'embeera bw'ekunyigiriza, owulira nga Yesu yakusala. Laba abantu kye bakola. Bwe baba bavudde Uganda okugenda eyo basasula $25,000 okugenda, ng'ekimututte si kirala kutuuka eri, kumugyamu ngoye ze ziyagiddemu, kumwambaza nkutu ezo enjeru, kumutwala kuvunnamira jjinja, kulinywegera, kulikiisinga, kwetooloola, kulambula ntaana ya nnabbi, kukomawo Uganda. Bwe baba mukoze ekinene ennyo, kumuwa mazzi ga zaamuzaamu nga yalese agataapu wano. Kati gwe bw'oba oli mulokole nga okubanga tonasasulira baana fiizi, owulira nti Yesu yakusala, wandibadde weekubye mu kifuba. Weebaze Yesu yakukwatirwa ekisa. Befeso 2 olunya olw'omunaana Bayibuli egamba nti mwalokoka lwa kisa, tekyava gye muli, naye kyekirabo kya Katonda. Bassebo ne bannyabo, bulokozi kirabo. Katonda kye yatuwa obuwa n'atuyamba buyambi okukifuna. Kati bw'obanga oli omu ku abo abaakwatibwa ekisa nga tosobola kuvunnamira jjinja, tosobola kugenda kulinywegera, nga bw'okitunuulira bw'otyo olaba nga kikolwa kya kivve, ekyo kyokka kimala ne bw'oba tonazimba nnyumba, ekyo kyokka kimala ne bw'oba tonafumbirwa, ekyo kyokka okubanga oli mulokole ng'osobola okwawula kye bayita ejjinja ne Katonda, ekyo kyokka kikumala okuyimusa emikono ne weebaza Katonda. Ekyo kikumala okuwulira nga oli proud, ng'otambula ekitogi kiri waggulu, ng'otambula omutwe guli waggulu, kubanga wategeera ekyama eky'okusinza Katonda omulamu. Toyina gy'osasula ssente kugenda kusinza, owanika emikono gyo mu nnyumba, n'owanika emikono n'osinza Katonda, n'owulira okubeerawo kwe. Ekyo kimala. Kikumala mulokole gwe, kikumala okutambula ng'owulira eggulu n'ensi nga byonna bibyo. Abantu batunuulire. Katonda gwe yakulondoba atya mu kawumbi k'abantu abavunnamira ejjinja, gwe n'akuwa omukisa okusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Kyabaawo kiti ekyo. Lowooza ku kisa ekyo. Katonda engeri gye yakwawula mu bantu bonna be yatonda mu 10,000 nga n'abamu baganda bo tebannalokoka. Bakyagenda ku balubaale, bakyawaayo essente mu bibbo, naye gwe Katonda n'akulondobayo gwe wekka n'olokoka. Bassebo ne bannyabo, oluusi tuzanyira mu bulokozi kubanga tetumanyi kyatuweebwa. Oluusi tuzanyira mu bulokozi kubanga tetumanyi muwendo Katonda gwe yasasula ku lwaffe. Tutwala obulokozi ng'ekyokusaaga kubanga tulowooza nti abantu bonna bakiina kye tuyina. Abantu balina ssente naye tebalina bulokozi, tebalina bulamu butaggwaawo. Abantu balina amayumba manene malungi naye nga osobola omusanga eyo ng'ali mu kwenyiga bw'atyo, n'abamu ne bafiirayo ne babaziika n'eyo. Lwaki? Yafudde ayagala kunywegera jjinja, yafudde ayagala akiisinga ejjinja. Kati gwe yalokoka n'okitwala ng'ekyokusanya. Bassebo ne bannyabo, obulokozi Katonda bwe yatuwa kye kisookerwako era kye kisembayo, tewali kigeraageranyizibwako. Pawulo bwe yategeera ekyama ky'obulokozi kyava agamba nti abange, kiki ekirinjawukanya n'okwagala kwa Katonda? Kulaba nnaku, kuyiganyizibwa, kusula njala,
kiki naye abamu visa gye wafuna yakwawukanya n'obulokozi bw'wagenda mu nsi ey'amaanyi obulokozi n'osuula eri walaba nga kiwedde. Njagala kutegeeza Kristo kye yakukolera kisinga Amerika obulungi. Kristo kye yakukolera kisinga Canada obulungi. Kristo kye yakukolera kisinga Bungereza obulungi. Kisinga buli kintu kyonna ky'omanyi. Teriiyo ky'osobola kuteeka ku minzaani ku bulokozi n'okigerageranyako nga byenkanankana. Tekiriiyo. Kati ndi wano okugamba bw'oba walokoka oba oyambadde nga teemu nga emu tefaanana na ginnaayo, osingira ddala wala nnyo omusajja omugagga atalina bulokozi. Obulokozi bassebo ne bannyabo kyama. Bw'obanga walokoka Katonda n'akutaasa ebintu ebifaanagana ng'ebyo, nga gwe Katonda yakuyamba n'akutaasa ebintu ebifaanagana ng'ebyo, yisa engalo mu maaso, weebaze Mukama, wanika emikono gyo omugee nti weebale. Wanjawula otya? Wannondamu otya? Mu bantu abangi abanywedde enjaga ne batabula omutwe, gwe Mukama n'akulokola. Mu bantu abangi abanywedde omwenge ne bazimba amatama, gwe Mukama n'akulokola. Mu bantu abangi abagenze mu busamize ne bafuwa emmindi amannyo ne gasiriira, gwe Mukama n'akulondobayo. Mu bantu abangi Katonda n'akulokola. Gwe tolaba nga kya muwendo, gwe tolaba nga kya kitiibwa, Katonda okukwatirwa ekisa mu bantu abangi n'oba nga gwe mulokole. Tokiraba nga kya muwendo muganda wange mwannyinaze. Oyinza okuba tonafuna byonna naye weebaze Katonda olw'ekirabo eky'obulokozi. Abantu batawaana n'obulamu. Abantu banoonya Katonda mu ngeri ez'enjawulo. Abantu basaba ebintu ebitategerekeka. Abantu bavunnamira ebintu ebitategerekeka. Abantu basinza ebintu ebitayogera. Naye gwe Katonda n'akuwa ekisa ng'osobola okuwanika emikono gyo n'okoowola eggulu ne likuyitaba. Kale ne bw'oba nga olina ky'oyitamu, waakiri mugambe nti Mukama, wadde nnina omuliro mwempita naye weebale olw'obulokozi. Weebale kubanga kati ndi mwana wo. Ekyo kimala. Ebirala byonna bijja kwongerwako bwongerwa. Emirembe gya Katonda gibeere naawe. Nkwagaliza okweyagalira mu bulokozi obulungi mu Kristo Yesu Mukama.